kati okudda ku nsonga ya Ironi Kiza munnamateeka wa Dr. Kiza Besigye, ensonga ya Dr. Kiza Besigye tujogeddeko emirundi bingi ne kibanoonya. Tujjukire bulungi Dr. Kiza Besigye yakwatibwa mu kyama n'aleetebwa n'akomezebwawo okuva e Uganda. Naye obujulizi gavumenti bwerina ate bwakakasibwa mukyala we Winnie Byanyima kuba yasooka okumanya n'ategeeza eggwanga Tibawe yakwatiddwa ng'agezaako okudisikasinga oba okuteeseganya n'abantu okumuwa ebyokulwanyisa okumamako gavumenti ya Museveni. Era nakakasa nti emmundu zaaliyo gye baamutwala. Era netuddamu ne tufuna statement yemu okuva ku Ibrahim Ssemujunganda ne Kaija, Harold Kaija, nabo nga batopinga ekyo nti Dr. Kiza Besigye ababulidde ebintu ebyo. N'omusajja omulala bamuyita Makolo Kavuma naye yawa obujulizi ku nsonga eyo. Nga bawa obujulizi nga bagamba nti Dr. Kiza Besigye yabagambye. Naye ng'ate Kiza Besigye y'omu ate emisango mu kkooti ajeegaana. Ekitegeeza nti abaamukwata tebaali bakyamu, yali mu kikolwa. Kati n'oba otegera kitono omanya nti Dr. Kiza Besigye baamukwatira mu bintu ebyekiyeekera. Newankubadde procedure yayisibwamu okumuzzeewo abo bwe yavunaanibwe yali yakinanfuusi. Naye ekitegeeza nti kati guno omuzannyo guba gufuuse muzannyo. Ababe be bakatiriza obujulizi naye ate yakwegaana. Then tudde ku nsonga ya kkooti. Looya we Erias Lukwago ajja mu mulundi ogwasooka asaba kkooti ebongereyo ekiseera n'ataputa ebyamateeka. Twaddeyo okumuwulira ng'agenze Nairobi kuleeta ngoye za Besigye. Tuddamu okumanya ogwokubiri nti Kaluya Martha ali Uganda azze kuwuliriza Besigye. Naye gye baakwatira Besigye tewali musango gwali guguddwayo. Gy'ave Kenya n'akayanira layisinsi emuweebwe awulirize Besigye. Era Besigye naye n'akikkiriza omulundi ogwokubiri Besigye yezza yekka mu kkomera n'agamba nti watali Kaluya mubireke. Ne batwala ne Kaluya mpaka lwafunye ekiwandiiko. Ne twebuuza nti Kaluya agenda kujja ne ssemateeka mpya eyawukana ku ya Uganda, ajja na ya Kenya, ajja na ya East Africa, oba ye amateeka ge yasoma yeewanjawulo nnyo ku abo bannamateeka, kubanga tulaba n'omusango gwe baalimu ogwabwe nga Semei Ruto ababbi akalulu gwabasinga, naye nga Semei Ruto akalulu yakabba naye baali mu okuwangula omusango ogwo. Munnamateeka omututumufu. Kati tukyebuuza nti agenda kujja na ki ekipya. Tulinze Kaluya n'atuuka era n'ebiwandiiko yabifunye ku ssaawa esembayo. N'ayingira mu kkooti. Situlabye kipya even impact okujjako abantu betulabye abaakungiddwa era nga tutegedde nti babawadde allowance. Ne batuuka mu kkooti, ekkooti neefuuka nga kwaya ya Kereziya. Bali mu kuyimba, bali mu kuleekaana. Naye ku baana ba Nuupu kkooti nga yabanga nzibu. No kamera, abantu bayingizamu baluswaba batono nnyo nga bakamba okukamala kino kivudde ku ky'okuba nti bakkiriza ne bajuza kkooti ne batandika okugiyimbiramu. Kati omusajja ono looya Ironi Kiza ekyo kyakoze bakiyita batyo okuba nti asobola okusibibwa emyezi 9. Musango kyogwo gwakoze ogw'amaanyi ogumusibya emyezi 9. Kubanga abantu ba looya basibuka empisa mu kkooti bayinza okugamba nti tukuweza okudda mu kkooti eno okumala entuula 3 oba ne bakusiba ebbanga liba lya wiiki, ennaku oba essaawa oba fayini. Ku byonna tewali kirabiseeko. Akajagalo we kaavudde tegategeerekese kubanga amukwata yennyini tekibadde kiragiro kya mulamuzi. Naye amukwata ali ku security ya kkooti, amukwata atya? Oyo aleesewo obutakkanya omusirikale wa military akola nga ali mu kkooti, kiraka wa kkooti oba ali part of omulamuzi. Fati kutugamba nti singa omulamuzi yawadde ekiragiro nti Kiza wootudde si woolina okutuula n'alemerawo kyandibadde kyanjawulo kubanga ate kubanga awuliziganya ne kkooti obulungi ba munnamateeka. Naye kabadde kavungano kumusikawo kumutwala eri ku nsonga ki? Ensonga eyo eba erina okunnyonnyolwa. Kitugamba nti Katemba abadde mu kkooti. Kati Kiza twavudde ku misango gya Besigye ne tugenda ku Kaluya, kati tuli ku Kiza emyezi 9. Kiki ekigenda okuva emabega wa Kiza? Naye bagenda kudemba musabire beyiro kubanga ate yasaliddwa. Bamusalidde. Kkooti emuwadde ekibonezero gumusingiddewo okusali fayini wadde ki naye bagenze basanyufu ku nsonga ki? Ekitegeeza Kiza bw'anaaveeyo ajja kujja kati ng'anoonya position ennene mu FDC nga mulaba ng'omuzira era looyo ow'amaanyi ajja avuganye. Ku ntebe wa president kuba bakizudde nti bonna abaliwo ensi tekyabawulira. Kati baleeta ono ajja nga munnamateeka. Ndowooza bagezeko okukyusa ekitambi. So ku nsonga eyo tutunuulira nti waliwo ebituli bingi mu nsonga eyo. N'olw'ensonga eyo ono Katemba abantu bonna abeekalakaasizza babagezako okwekalakaasa abo bonna babateeseteese buteesiteesi. Abantu abagala okwekalakaasa wano wandibadde okirabira ku social media. Ndowooza tunaaba tutegeeraganye. Ekirala ku nsonga ya Dr. Kiza Besigye atuulidde amawulire mangi nnyo nga bannamateeka abali ku nsonga eno ne bannayuganda abasinga obungi nga beemulugunya ku kkooti y'amagye
Nabagamba nti eno kangaroo court eteekeddwa kuwozesa abantu bokka abali mu position ey'amagye nga balina emirimu gye bakola mu magye. Ne batuuka n'okutugamba nti n'omusango baaguwaaba simana wulya baziguluka n'awaabira omusango kooti eno kubanga tewozesa ba civilians. Ne bakigaana naye kooti ne bagamba nti Saabalamuzi yatulira fayiro eyo apiirwa eyo era omusango teguddangamu kuwulirwa. Twawulirako emabega kaawo nti baali bagenzeeyo okuddamu okuzuukusa ensonga eyo naye simanyi bwe kyakoma. Era sinakulya nga bakinyegako naye ate bakyagenda mu kooti n'ensonga ey'okuwoleza Besigye mu kifo ky'okugamba nti tuyimirizza nga balooya tumale okusolvinga ekizibu kya kooti enkulu tulabe kooti eno ey'amagye oba esigalawo ku bantu ba bulijjo oba evaawo. Baakigaana tebakikolangako ekyo naye bakugamba nti kooti eno eriwo mu bumenyi bw'amateeka era ekozesebwa Museveni okutuukiriza ebigendererwa bye. Bannamateeka bennyini ba lukwago be babeera ku marediyo ku social media ne babinnyonnyola. Kati ekibuuzo ekikulu ennyo Sebambuulidde Patrick gwe munnamawulire balooya okuva ebule n'ebweya bwe bagenda mu kooti gye batakkiririzaamu ne batuuka n'okuginwaniramu naye nga tebawakanya nti kooti teriiwo ekyo bakiyita batya? Ekibuuzo ekyokubiri munnamateeka Kiiza Ironi asibiddwa olwaleero emyezi 9 ddala kituufu bakkiriza nti kooti esobola okumusiba bwe banga si kooti? Kuba baatunyonyola batugamba nti n'akulira kooti eyo si munnamateeka naye nti ayambibwako munnamateeka omutuufu abeera chairman kakiiko obukiiko kebandibadde bayita ba tribunal. Kati tribunal esibeta omuntu emyezi 9 ng'esaba bannamateeka batendeke. This is a very, very, very big question. Tribunal ekwata otya munnamateeka n'emusiba emyezi 9 ate nga bannamateeka be bamu be bawakanya nti kooti teriiwo mateeka naye ate esibye ne looya mulamba awolereza omusibe aliyo mu mateeka. Era bo tebakirowoozangako nti nedda kooti eno tugiwaabire tuddeyo twemulukuje mu kooti enkulu. Kale tusituke twale omusango guno mu East Africa bwe gugaana tugutwale mu kooti y'ensi yonna kubanga obusobozi babulina. Bwe kiba nga basobola okunganya balooya kuva mu nsi zonna ez'enjawulo ne bayiikaawo ne basasulira abantu bonna babadde awo allowances kubanga bali basasula batambula bakola batya expense eri awo mpitirivu nnyo. Ekibagaana okuwandikira UN ku nsonga ne bawaabayo omusango gwabwe kiki? Obunnamateeka bwabwe buyimiriddewa? Kyewuunyisa okuba nti munnamateeka awakanya kooti ate agigenzeemu ogiwolezaamu naye ate ne bwagenzeeyo omu ku bo akwatiddwa n'asibwa kooti eyo yennyini era bakyagiyita kooti naye badde bwe bakugamba nti eyo kangaroo kooti n'agikulembera si munnamateeka si mulamuzi just chairman naye ayambibwako abamuyamba kumulungamya ku by'amateeka. Can you imagine? Tolabanga baba batufudde bawumba tuutu. Uganda yeetaaga okununulwa okw'amaanyi. Mukama banjagalire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.